akulembedde ekiro kino ekirwadde kattira kirumbye eggwanga omwana atemudde nnyina abayekera bookeza amafuta. Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga olwaliro agguddewo empaka z'emipiira gy'amasaza ga Buganda mu butongole ku kisaawe Kasana era Buluuli etandise na buwanguzi ekubye bannyinimu abaabulemeezi ggoolo ebaddemu ku bwereere. Ekisaawe kikubyeko Namungi w'omuntu era Katikkiro asiimye nnyo empisa n'obumu obwoleseddwa olwaleero mu nkambi zombi. Omusasi waffe Ta Consolata abaddeyo kaalutuvire ku ntono. Ngagulawo empaka z'omupiira gw'amasaza mu butongole Bulemeezi Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga abadde awerekeddwako ebikongo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga bakulembeddwamu omumyuka wasooka ow'ekitiibwa Twaha Kigongo Kawaase, minisita w'abavubuka emizannyo n'ebitone ow'ekitiibwa Robert Serwanga, minisita wa gavumenti ez'ebitundu ow'ekitiibwa Joseph Kawuki, minisita w'obulimi, obwegassi, obusuubuzi n'obuvubi Hajamis Kakomo n'abalala. Abakulu okuva mu gavumenti ya wakati nabo tebalutumidde mwana era bano bakulembeddwa mu minisita Mbezo wa Kampala Kabuye Kyofatogabye, omubaka akiikirira ekitundu kino mu Parliament Dennis Ssekabira n'abalala. Omupiira guno gukomekerezeddwa nga Buluuli ekubye Bulemeezi ggoolo 1-0 era ggoolo etuusizza Buluuli ku buwanguzi eteebeddwa Robert Sewanyana mu kitundu ekisooka era Katikkiro asinzidde wano n'asiima abalyannaka n'Abaluuli olw'okwolesa empisa ate n'enteekateeka ennungi. Ekirungi twabaddeewo fujjo lya ngeri yonna era kyetwagala mu mupiira. Omupiira tugwagala mu mpisa nga bwe ntera okubagamba mu bagulaba, mu baguzannya, mu bagulamula ne mu baguddukanya. Bwe tusamba nga omupiira gwa abagulimu bonna balina empisa, omutindo gujja kulinnya era naddala bano abavubuka bajja kuganyulwa nnyo kubanga n'aba batunuulidde babeerawo bangi naye bwe babeerawo obusambattuko tebabeerawo. Ensonga eyo mbasaba mugitwale nga nkulu. Weewaawo omupiira gunyuma ggoolo ebaddemu emu ndowooza baatandise nga abeetya. Minisita Kyofatogabye naye atubuulidde engeri gy'alabyemu omupiira guno. Naye ng'omupiira gunyumye nnyo era ndowooza mulabye abaana bamanyiwo akapiira bulungi, bakagaba bulungi, batambuza bulungi, kati musuubire nti eruddako kigenda kuba kika. Ate ndabula ttiimu egenda okutwepikira ng'erumba Bulemeezi. Abo bomba saasidde kubanga bagenda kungwa ekungwa eriko omuki n'omwana. Omwami wa Ssaabasajja amulamulirako essaza Buluuli Kimbugwe Robert Sonko atubuulidde engeri gye beeteeseteeseemu okulaba nga batuuka ku buwanguzi era ne Kangaawo naye ababe abazizzaamu essuubi. Twetegeka bulungi ngezezaako nnyo okulaba nga nkwatagana n'abaana abayinza okubeera nga bamanyi kye bakola oluvannyuma mwe tujja okugenda nga twongera okutereeza nga tutereeza. Kituwadde essomo obutalowooza nti tuli bulungi. Tulina okuzuukuka twerwaneko tulabe bwe tugenda okutereeza ttiimu ate tusobole okufuna obuwanguzi mu mpiira egiddako. Twogeddeko n'abakulira enkambi zombi abawagizi era bano baliko be batubuulidde ku mupiira guno. Obuwanguzi bwe tutuuseeko bunene nnyo eri ttiimu yaffe ne coaching staff n'olukiiko olutesitesi era tugenda kuzimbira ku olwo okulaba nga tuteekawo embeera okulaba nga tuva mu kibinja ne maximum points. Nate era mbasuubiza omulundi guno ekikopo kidda Buluuli neyanziza olw'entono ensobi zitwakoze nga mutagutandika oluusi n'abavubuka twagala okulutinga bangi abava mu masomero abavubuka abato abalakinga mu experience naye egemu esooka si enkomerero tujja kwimuka. Ekyamazima Bulemeezi oteyongedde mu maanyi kyaggwe ekkubye emirundi ebiri fulendire gwe coaching omupya kikyosayansa kikyogere ku lifiringa ekikopo. Ku Lwakinana 8 katonyeze 8 CBS FM radio y'Obujjajja nze Ttaka Consolata wano mu ssaza lya Kabaka eri Bulemeezi. Weebale Ta Consolata. Emipiira gy'amasaza ga Buganda gibadde gya nkizo nnyo mu kugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva lw'egyazzibwawo mu 2024. Emipiira gino era gikoze nnyo okutumbula ebitone by'abavubuka bangi ddala kw'otadde okuliikiriza ttiimu y'eggwanga ne kilabu z'omupiira ezitali zimu. Era mwaka ku mwaka waliwo abasambi bangi abafuuse ab'ensonga mu ggwanga lino n'emitala amayanja nga bagiba mu mpaka zino ez'amasaza. Empaka z'omwaka guno ziteekeddwa mulundi gwa 20 okuva lwe zaazzibwawo mu 2024. Bulemeezi be bannantamegwa b'ekikopo kino baakiwangula omwaka ogwedde 2023 ng'omugatte Bulemeezi alina ebikopo 3 yasooka kukiwangula mu 2012 n'eddamu mu 2019 n'ekyomwaka ogwo oguwedde.
Buluuli yakawangula empaka zino omulundi gumu yakiwangula mu 2011 era omulundi ogwo yakuba Bulemeezi golo zali 2-1 mu kisaawe Nakivubo. Bulemeezi ne Buluuli bonna omwaka guno baateekebwa mu kibinja Bulange saako Buddu Kyaddondo Bugere ne Butambala. Oluvannyuma lw'omupiira guno wakati wa Bulemeezi ne Buluuli empaka zijja kuddamu okuzannyibwa ng'ennaku z'omwezi 29 nenga 3 omwezi guno eri amasaza amalala. Gomba yekyasinze okwangula empaka zino emirundi giri 5, Mawokota ne Bulemeezi baakakiwangula emirundi 3 buli omu, Buddu ne Ssinga emirundi 2 buli omu, Kooki Kyaddondo Buluuli ne Busiro omulundi gumu. Ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Mubende emitima gibeewanise olw'ekirwadde Kattira ekiteeberezebwa nti kyandibanga kibaluseewo mu bitundu ebyo oluvannyuma lw'okuzuulayo omulwadde mu ddwaliro yalaze obubonero obutali bwa bulijjo. Abasawo bagamba nti obubonero bw'omulwadde oyo bwefaananyizaako obw'omusujja Kattira ogwa Rift Valley Fever era kaakano balindiridde ebinaava mu kukebera sampulo ezaamugiddwako. Omusasi waffe Ssebufu baana ba Kintu kaltuviire ku ntono. Ekirwadde kya Rift Valley Fever ekiteeberezebwa okuba nga kibaluseewo mu disitulikiti y'e Mubende kisattiza abasawo, abakulembeze wamu n'abatuuze mu kitundu. Okusinziira ku kiwandiiko ekivudde ku ddwaliro ekkulu erya Mubende Regional Referral Hospital kiraga nga waliwo omuntu eyafudde ekirwadde kino ekya Rift Valley Fever ng'era guno omusujja naye nga gwa bulabe ennyo eri obulamu bw'abantu wamu n'ebisolo. Omubaka wa gavumenti e Mubende Haji Umar Lemawiya ategeezezza nti ddala kituufu omuntu ono ateeberezebwa okuba nga yakwatiddwa ekirwadde kino yabadde ku kyalo Katongole ekisangibwa mu ggombolola y'Ekigando mu disitulikiti eno y'e Mubende. Era bw'ati kwe kulabula abatuuze mu kitundu kino okufuba okulaba nga beewala okukuŋŋaana wamu n'obutaddayo kutambuza nsolo okuziggya mu kitundu kimu okuzitwala mu kitundu ekirala nti kubanga nazo zandiviirako ekirwadde kino okusaasaana. RDC Haji Umar Lemawiya ategeezezza nti baweerezza samples mu minisitule okuvaayo okukakasa oba ddala kirwadde kino naye nga tezinnadda naye nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga baziyiza ekirwadde kino obutasaasaana. Bw'atyo kwe kusaba bannamubende okubeera abeegendereza ennyo okulaba nga tebasaabaana kirwadde kino. Naye bwe kiba nga kikakasiddwa nga kyekyo kubanga sampo bakitutte eggulo kimanyi nti wiiki ejja tujja kuba tumaze okufuna kiki ddala ekituufu. Njagala okukubiriza bannamugende singa abo tukyalinda ekivaayo mukimanyi nti obulwadde obwo bukwata mangu nnyo ate bukwata abantu ate ne bubeera nga bukwata n'ebisolo. So mubeere mwerinde obulwadde obwo, temukkiriza nnyo kutambula nnyo. Ente abalina entebu mwena zibeere we ziri. Ekirwadde kino obumu ku bubonero bwakyo obulagiddwa abasawo ku ddwaliro lya gavumenti e Mubende mulimu okulumwa omutwe, okuwulira ng'ennyingo zikuluma wamu n'ebinywa, obunafu mu mubiri, kwogatta n'okubuluma mu lubuto nga n'olumu abamu batera okufuna ku mbiro. Ebyagala okwefaanaanyirizaako n'ekirwadde ky'Ebola ekyatigomya disitulikiti y'e Mubende ne Kassanda gye buvuddeko. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde, CBS FM e Mubende. Weebale baana ba Kintu wabula abakulu mu minisitule y'ebyobulamu bagumizza bannamubende obuteeraliikirira nnyo. Akulira ebyobujjanjabi ebyolukale mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinza ategeeza Kyabassa nti ebyekirwadde tebinnakakasibwa wabula bakyalindiridde alizaati ezisembayo. Kibaawo nti once in a while abantu bebeekengera omuntu alwadde obulwadde batategeera bagezaako okumanya ki kye bateebereza ne bakwata samples ze baziwaayo. Ne recently mu West Nile waliwo abaali baleese sample tuddamu netusikirwa tuleka tubagamba nti yes or no ne bakufunawo confirmed results zonna. Abasawo bwe balaba obulwadde batategedde nga bajjako sample nga baziweereza either ku UVRI oba mu labs ez'enjawulo nga tugezaako okwekebejja kumala okumanya sigamba nti waliwo outbreak yonna. Genda mu maaso kye tuyita surveillance era kigenda mu maaso buli akaseera konna buli Uganda. Endwadde zonna mu bitundu byonna tewaliwo yalangiridde endwadde yonna eyabaluseewo. Weewaawo obubonero bw'omusujja ogwo abakugu bagamba nti bwawukana katono bw'Ebola kyokka ebirwadde byombi bya bulabe nnyo era bisaasaana nnyo ng'abakugu bagamba nti bisaasaanyizibwa bisolo bya ku ttale. Disitulikiti y'e Mubende yagwamu nnabe mu 2022 ekirwadde ky'Ebola bwe kyabalukawo ne kitigomya ebitundu ebyo kugenda okukakana nga kisaasaanidde disitulikiti endala 8 n'ekyaddirira gavumenti ebitundu ebyo yabiteeka ku muggalo okumalira ddala ebbanga. Okutwaliramu abantu 142 be baakwatibwa ekirwadde ekyo 55 kyakasibwa nti baafa ate 47
ne bajjanjabibwa ne bawona. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Chalkmail. Omutwe gukuluma, musujja, mugongo, magulu oba tewewulira bulungi. Nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Singa okaka omukyala okuwa obujulizi ku bba oba omwami okubuwa ku mukyala we obeera otyobodde eddembe lye ng'omuwandiisi wa kkooti Elias Sauzi bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna aba avunaaniddwa omusango gw'obumenyi bw'amateeka, omuntu oyo oba mukyala we takakibwa kumuwaako obujulizi mu kkooti. Era singa kino kibaawo mukyala we oba omwami we ng'akakiddwa okumuwaako obujulizi kyokka nga ye takikkiriziganya nakyo, kiba kutyoboola ddembe lye era waddembe kwekubira enduulu mu kkooti eya ssemateeka. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku biwalo ekya Uganda Bureau of Statistics WUBOS kigumizza abakozi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abaakola ogw'okubala abantu abatannasasulwa mpeera yaabwe nti bagumiikirize akadde konna ssente ezo za kubasasulwa. WUBOS yawandiisa abakozi abasoba mu mitwalo 12 ababala abantu okwetoola eggwanga lyonna mu mwezi ogwokutaano nga buli mukozi yasuubizibwa emitwalo 50. Nankubadde okubala abantu kwaggwa dda ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokutaano waliwo abakozi abakyemulugunya nti tebasasulwanga. Mu abo abeemulugunya mwe muli abaakola omulimu ogwo mu kibuga Jinja bagamba nti buli ofiisi gye batuuseemu okwekubirira enduulu tebayambiddwa ate nga bannaabwe mu bitundu ebirala by'eggwanga bawulira nti baagabanadde empeera yaabwe era bayiweza okwekalakaasa. Tusoba ni mu 7 aye up to now tukali kufuna sente live ate nga batusuubiza nti kasita exercise yewe tipa nitwizayo gadgets dive nga tusasulwa aye abandi basasulwa abandi tukali kufuna tuli kuwenda kutegeere sente ife diriwa tuli kwenda kusasulwa kubanga twakolera mu bugubi twabonabonera musana amadi gatukuba twasiba endala abandi basasulibwa abandi tukali kufuna buli yetujja ku city planner atukoba nti tulindeku but decide dino wiki ibiri tituli kufuna sente daife. Wabula amyuka RCC w'ekibuga Jinja Henry Kitambula abasabye bagumiikirize nti ekisoboka kyonna kikolebwa okulaba nti bafuna sente zaabwe. Kaakano omwogezi wa WUBOS Dida Kasoko ategeeza Kyabasa nti wakyaliwo bye bayetegereza ku nsonga y'omusala gw'abantu abo. Yes, there are people who have not been paid. It is a system. You can't pay 120,000 people at the same time. No. But we are paying. Yeah, some got. Now, those who did not get, their phones were not in their names, and therefore they were requested to ensure that they register phones in their names and submit. Now, those are the ones that we are dealing with right now. So it is a matter of patience as the system is working to ensure that everybody who participated in the exercise gets his remuneration. Otherwise, many, the biggest population of the participants have already received their payment. Okooti nakakasizza eggwanga nti omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni wakufulumya ebyava mu kubala abantu ebinaasooka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno esabbiiti ejja so singa 24 nga bwe baasooka okulangirira. The results is going to be released on Thursday by His Excellency, the President, at Kampala Serena Hotel, starting at 10 a.m. on 27th next week. Ekitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA kyaddaaki kijja emmotoka eyali yakwamira ku luguudo oluva ekireka okudda e Namugongo emyaka ng'ena egiyise. Ekimotoka ekyo kirukula n'ekyetikka mmotoka endala kyali kyafiira ku mabbali g'oluguudo era kyali kyafuuka mboozi enyumizibwa mu bitundu by'ekireka Namugongo ne kyali wajjala nga batuuze bawanuuza kino nakiri nti n'emmotoka eyeyogera. Ebbanga eryo lyonna kigambibwa nti waliwo bangi abeegezezza mu kusikawo ekimotoka ekyo wabula nti emirundi gyonna kibadde kibalema nga tekiseeseetuka kuva mu kifo ekyo ng'abatuuze bawanuuza nti buli abadde nga akyegezaamu okukiggyawo nga kimugamba nti sijja kuvaawo. Bingi ebibadde biwanuuzibwa ku kimotoka ekyo ng'abamu baatuuka n'okuwanuuza nti emmotoka yali ya mugenzi Michael Templar Bisase yafiira mu kabenje k'eryato ku nnyanja Nalubaale mu 2018. Wabula meya wa municipality y'Ekiramu Tebi Julius byonna bibadde byogerwa abiyise bya Kalebule n'ategeeza nti nnyini mmotoka eyo omutuufu gy'ali era yali yategeeza ddaba obuyinza ekizibu ekyagituukako.
asanyukidde nnyo kaweefube akoleddwa abayonera ne poliisi okujja mmotoka eyo ku luguudo kubanga ebadde bafuukidde ekizibu nga yeekwekamu abamenyi b'amateeka kugattako abeeraguza abadde basabirako ensimbi nti baggyewo mmotoka eyo n'okutaataaganya ebyentambula. naye obukozi ebaddeko ebigambo bingi nnyo ebadde wadde nnyo n'abalogo n'abeeraguza platform nti oli ne bwagi yalemererwa gavumenti ya Uganda ate nga kituufu kibadde kiba kifaanana ekifaananyi kubanga myaka na myaka ng'abantu tebalina we bayita nga mmotoka eyo yeepaakinzeewo. yali ya tempule yafiira mu lyato ye yaleka agiguze ebyo ebimu ku bintu bye era awo tejja kuvaawo ejja kuvundirawo ne gavumenti yagiremererwa buli omu yagiremererwa. kale nno ebyo bye bimu ku bigambo ebigibaddeko naye ng'ate eriyo omwami avaayo aga nti bane eno mmotoka yange yanfiirako wano naye mmotoka yange era nja kugiggyawo yeesiba bwesiba emipiira gyonna. naye olwasira tulina essanyu lingi nti emmotoka eno esikiddwa era omwami oyo nannyiniyo atali omugenzi tempula era nga talina na luganda ku mugenzi tempula emmotoka zayo nno ezimuyambyeko ndooza oluvannyuma lwa polisi ennyingi emmotoka agiggyewo. Alan Sempebo omwogezi w'ekitongole kya UNRA ategeeza kya Basa nti newankubadde ebigambo bibadde byogerwa ku mmotoka eyo bo tebibayigudde ettama era bagiggyeewo. Twali tumanyi nti sayansi eka yajjo kijjawo ne tekinologi bwongo byuma byonna bireeteddwa nekigibwako era kigenze kati tebakyali kibadde kiruddewo kubanga nakyo byennyini ebyo twali tulina okukozesa okulaba nga kigibwawo bibadde nabyo byetaagisa okuba tekamu akasimbi nga bwomanyi nti kyatuula mu kifo kino ne kirwawo kakabanga tekyadduukirirwa mangu kugibwawo mangu. Sempebo agambye nti oluvannyuma lw'okuggyawo ekimotoka ekyo UNRA yakwanguyirwa omulimu gw'okuddaabiriza oluguudo olwo olugenda ekyali wajjala n'okendeeza kalipaagano k'ebidduka akabadde kaleetebwa ekimotoka ekyo ng'oluguudo lwafunda. Kibeera no tusobozesa okukola oluguudo luno kuba twali tukola oluguudo lw'ekireka kyali wajjala naye nga bwe tutuuka mu kitundu kyo tusobola kukolawo n'olwekyo tugenda gaziya bulungi abantu basobole okwegazaanyiza ku luguudo luno. So kandi kibadde security threat naye threat ebaddewo ya bubenje nga bw'omanyi nti bw'oba otambulira ku kkubo ate n'osanga mu kitundu ekkubo nga lifunze kitegeeza ojja kutambulira mu kkubo naddala ab'ebigere ekkubo liba lifunda so kibadde kifunziza ekkubo mu kitundu kyo era kekivuddewo kati tugenda kutereezaawo bulungi nnyo ate ekkubo ligazibwe bulungi nga bwe lisaanye. Abatuuze b'Ekanyanya Mpererwe mu Kikuubo zooni mu Gombola e Kawempe baguddemu ekikangabwa omwana bw'atemyetemye nnyina n'amuttirawo. Ekikangabwa kino kibaddewo mu ttuntu lya leero era kirese abatuuze ku kyalo ekyo banyamaaliridde olw'obukambwe omwana bw'akozesezza ku nnyina Namutebi Florence. Sali Samuel mu kitundu gwe bakazaako erya Saamu Mukulu yalumbye nnyina mu kisenge ne Jambia n'amutema oluvannyuma ne yeesibira mu kisenge ekimu mu nnyumba eyo nnyina mwabadde amusanze ng'avulubanya omusaayi. Omu ku bazzukulu b'omugenzi annyonnyodde ku ttemu eryo. Yamwewalala ne tugamba omwana aliko ekikyamu kwawe we yatuukira ng'ayimirirawo ku shaddi n'abaawo. Ebyo ebiseera lwe yaŋŋaanira okufumba emmere ye n'agamba ono muzzukulu wataddamu okunfumbira emmere. Gwalina okuginfumbira gwalina okugimpa ate nja ssaawa 7 na ssaawa 2. Mukazi watu n'atandika okugoberera amateeka nga ssaawa 7 amuwa emmere ssaawa 2 n'amuwa emmere. Jjajja akeera ku makya n'alonda sabbuuni n'amuteeka ku ddinisa n'amuwagulira n'amugamba gwe ani agadde ogiwawo sabbuuni n'agamba ambadde manyi bano abaana be bamutadde wano kwe kumuteeka ku ddinisa. Abamu ku batuuze batayagadde kwatuukirizibwa bategeezezza nti omuvubuka oyo yandibanga abadde akozesa ebiragalalagala. Naye ekigendererwa ky'omuvubuka oyo okutta nnyina tekibadde kinategerekeka bulungi kyokka poliisi oluwulidde omutawaana ogugudde ezze mu kitundu ekyo omuvubuka n'akwatibwa. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 439 377. Ekibiina ekiddukanya omupiira ku ssemazinga wa Africa ekya CAF mu butongole kirangiridde ennaku ezigenda okuzannyirwako empaka ez'akamalirizo za Africa Cup of Nations ez'omwaka 2025 ezinaabeera mu Morocco. Empaka zigenda kubeerawo okuva nga 21 Desemba 2025 okutuukira ddala nga 18 January mu 2026. Empaka ezaasembayo zaateekebwa Ivory Coast era bannyinimu ne baziwangula. Kinajjukirwa nti Uganda, Kenya ne Tanzania baalondebwa dda
okukoleramu okuteekateeka empaka eziribaawo mu 2027. mu ngeri emu CAF akasizza ennaku ezigenda okuzanyirwako empaka za Women's Africa Cup of Nations era zigenda kubeera mu Morocco omwaka ogujja. Empaka zino zaakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 5 okutuuka nga 26 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogujja 2025. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Mu nsi eya Niger, gavumenti y'abannamagye abawamba obuyinza eri mu kusattira ng'ow'embali gw'omubikire bw'ekitegedde era nekakasa nti abajambula abagyekera baakubye omudumu ogutambuza amafuta ng'omudumu ogubadde gugatambuza ogatwala e Benini. Abayeekera ab'ekibiina kya Patriotic Liberation Front abalafu bano okulaba nti yali omukulembeze eggwanga ery'omunanule Mohamed Bazoum ayimbulwa kaakano be bakoze obulumbaganyi ku mudumu ogwo era ennaku eziyise beewaana nti bagenda kulumba ebifo byonna ebamanyi emuli enzizi z'amafuta n'amalongoosezo gaago n'ebifo byonna eby'enkizo mu ggwanga eryo. Mohamed Bazoum amagye gaamuwamba mu mwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde nga gamulanga nti alemereddwa okutereeza eggwanga eryo n'okulwanyisa bannawukalala abayisiraamu abali mu bukiikakkono bw'eggwanga.